ITV. Happy birthday, Madam Designer. Thank you. Madam Designer awezeze emyaka 18 egy'obukulu. Yazaalibwanga 12 ogw'omunaana 1900 kale banaye mu studio tulinamu abagenyi, tulinamu omugenyi atuuse agenda kubeerako ebigambo byatugamba era tukatumuwulirize, tutege amatu tuwulirize ebigambo ebyo byatwetikidde ebirungi ebinyuma okuwulira mu programu yaffe ono ye mukyala. Abaami musuuliridde nnyo amaka, musuulidde nnyo amaka gammwe. Omusajja waafuna omukazi omulala neyeerabira omukulu, neyeerabira gwe yasooka naye n'amwerabirira ddala. Bannange abaami mweddeko, abaami musuulidde nnyo amaka newerabira n'abaana bammwe famire yammwe. Omusajja n'akuzaalamu omwana n'atakulabirira abaana bammwe. Bannaye abaami mweddeko. Omwana n'atuuka okulaba kitaawe n'agamba maama anko wuuli nga kyokka ng'alabidde ddala taata wa muzaala. Ng'omwana amusuulira ddala toyagala kumanya. Bannange abaami mweddeko, abaami baffe mweddeko bannaaye. N'obonaabona n'omwana gw'olinganga oba yamuzaala oba mu kiki naye nga taata w'omwana gy'ali. N'odda nawo n'ogamba mu oyo ye mwana wange oyo. Abamu bamanyi n'ogamba enga akuze. Bannaaye abaami mweddeko. Asalawo n'akitamaga akambere n'abaana bange kuba omufuga bubi omubonyaabonya bagamba n'obeera omubeera ng'omutulugunya omusaddemu abaana tobalabirira. Bannaaye abaami mweddeko. Tuli bubi bannange abakyala mutusudde emabega mutulekeredde. Bannaye mwefeeka abaami mukomeewo gye mwava gye mwabulira mukomeewo abaami baffe. Bannaaye abaana be muzadde muleme kubeerabira. Ekintu ekyo bannaye abakyala kitulumira ddala. Abaami mweyisa bubi. Omusaddemu omwana aba talina musango, labirira omwana wo. Mugamba tetujja labirira baana mbu olwokubanga omukazi oluusi akuswaza biki? Lwaki akaseera kali wali tolaba nti akuswaza? Mulabirira abaana bammwe. Toyagala manya nti omwana wange ate we bakula ne mubaagala babayitako nga mugamba taata w'omwana n'atuuka okulwala n'atuuka okufa nga taata ng'omwana talabiridde ku mwana. Bannange ebintu ebyo mukola bannaye mweddeko. Abaana onagamba bannayo taata omwana nga talabiridde ku taata we nga tamuwadde kale talina kyamuwadde naye ng'omwana alina ensonga ze ng'omwana. N'obeerera omwana gwe omukyala okuva mu P1 mu nasale paka n'omutuusa ku yunivasite ng'omusajja takukwatiddeeko. Mwagala birungi mwagala biwedde. Bannaye abaami mweddeko. Bannaye tufukamidde nga tubasala n'obuwombeefu. Mulabirire abaana bammwe n'oba amuzaala mukyala mulala takuswazanga. Bannaye mbasaba n'obuwombeefu bungi nga nfundikira bannaye abaami baffe abalungi. Bataata b'abaana baffe abatuzaalamu abaana bannaye mulabirire abaana bammwe guli musaayi gwammwe. Bannaye mutuyambe mulabirire abaana bammwe. Kubaana omwana enkya omulabirira enkya yagenda okuyamba. Bannaye mutuyambe nfukamidde nga mbeegayiridde muyambe abaana bammwe. Bannaye muyambe abaana. Abaami muleme suulirira maka. Leka suulirira maka olw'okuba afunye omukazi omulala ono omwerabire. Bannange jjukiramu emabega. Jjukiramu emabega gye mwava yonna. Omwana abantu bamuzaalamu omwana ng'akyali muto akyasoma n'omulemesa emisomo. Bannaye abaami mujjukire yonna era mbeegayiridde nga nfukamidde enganze. Bannaye mweddeko mulabirire abaana bammwe. Omwana aleme kusaba kintu omumme. Akusabye akantu katono nnyo kamuwe naye alisanyuka n'agamba mutuufu taata wange kyemwemba musayi waba alina mpa aba talina takola ki wadde tamuli naye laga okufaayo laga omukwano. Ebintu abannange bye mukola enkya abaana bajja bavaamu temwejjusanga. Ekyo nkibabuulidde era nga nfundikidde nga ŋŋamba nti abaami baffe abalungi mulabirire amaka gammwe, mulabirire famire zammwe. Nze mpumbawumba nga ŋŋamba nti abaami mulekerawo ekigambo ekyemukozesa nti siina busobozi. Kuba nkulayira oba tewalina busobozi lwaki wagendayo? Omuzannyo lwaki wagwetabamu ng'omanya enduli zawuse eziyinza okuvaamu? Bannaye tubeegayiridde bwe wafuna obusobozi wali eri ng'onkwana nkwegayiridde funa obusobozi obulabirira omwana okuba guno omusaayi gwo
saagala nfuuke omukyala agenda okulembera abakyala abeekalakaasa okugoba abaami ku mikolo. Ekyo mbalayira nja kukola group nga yakulwanyisa abasajja ku mikolo abataasomesa baana, abataalabirira baana. Temujja tuula mu ntebe, ekyo nkibalayirira. Mbeegayidde baami baffe mwebeereremu, mulembe gwa kwebeerera mufune endagamuntu. Neyanziza nnyo amannya asigadde nze mukyala Nandi Sumaya. Ntumira ku mwami wange omwami Mustafa Hassan, nentumira ku byana byange Hakisam ne Hakima, nentumira mikwano gyange gyonna abantu berubanyi Kasolo Kamponye. Bambi mwebale kunjagala, nange mbaagala nnyo. Nfundikidde mbagala bannaye tulinayo ne kungoye tutunda engoye bannaye mujjane mutuwagira obugoye obw'abakyala obw'abaami obwalagirwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bebazadde omwami yenna ng'oli eyo ng'oyagala okwanukula abakyala bano, nkwaniriza mu puroguramu yaffe eno. Ono ye mukyala, jangu nkuwa akazindaalo omanye obabuulire nabo bamanye ensonga lwaki mubalekera abaana. Wabagamba ndi mugezi nga mubuulire. Eyakoowa okumanya yeyo yakoowa okubuulirirwa. N'olwensonga eyo nandyagadde nnyo omwami ali eyo gwe kikutteko enkya n'ojja n'onnyamba n'obuulira abakyala bano ensonga lwaki mubalekera abaana ne mutabaweerera era ne mugaana n'obbalabirira ng'abakyala bennyini. Kati n'olwensonga eyo puroguramu yaffe y'olwaleero bwetyo bwebadde. Obudde butuliiridde empinga, tusisinkane enkya. Sigadde ndi Madam Designer. Bye bye. This is ITV Uganda.